weewaawo tukyagenda mu maaso ate ndi ne maama wa Fiona twagala abeere nga tugayiza mu nsonga yo ngero tunnyonnyola tulabe ate tuyinza kuba nga tukwatagana tutya mukadde nsanyusa okulaba obulamu bugamba butya obulamu tulina beebatya Fiona tubaddeko naye agezza kulaba nga atunyumiza ku mboozi ntugamba ate naawe katujja toyongera okuba nga olutuviira ku ntono byali bitya nga gwe omukulu mboozi za mwala wange naabiri Fiona nojja kutwongera ku ddoboozi mboozi za mwala wange naabiri Fiona yankwasa nnaku nga nze maamawe bange omwana wange namala bbanga nga mujanjaba omwana oyo mulwadde naye nga nkanya kujanjaba omwana nkanya kwata sente nkanya tugenda ne mu kapito nkwatamu naye nga oba nakamujanjaba wiiki nga bbiri addamu akaaba kimuluma naye nga nze nkanagenda mu ddwaliro ya gavumenti egyo oluusi bawandiika ddagala genda tukagula ddagala nga ya sente nyingi bwe bamukebera nga basanga nga biki byalimu nga oluusi ayinza okaaba nga muno kirabika alimuko ne ulcers naye nga akaaba kiro nga ekintu kimunyola oluusi akwata n'eddagala bade byatalina omumira oba panado biki n'agamira kiro ekyo natanzukusa neziyitayo mwezi gw'okuna nakuga mwezi nga 4 nga teredde muko guno omwaka lunaku lwakati yali agenda oyingira mu myaka 14 nakuga mwezi 4 mwezi gw'okuna guno omwaka ngamba waayi kankoleko birthday omwana wange ngere walwadde nnyo munnange naye asanyuke mukone ki ne banne nga ngula kakeeki ak'omutwalo fumbako omuceera awo kiro zaali 2 nga njita ne banne bajje nabe bakole ki nga basanyuka nteekako wano kagundi akarediyo ne momere kadi kati banne bajjula wano bali mu kuzina omwana ono embeera gye nga yezingiridde nze ni mu nnyumba njebase nange nga sewulira kale bulungi naye nga mbalese bonga bwe abaana bakole ki omwana ono nga ndaba yiye gyentula naye ajja atuula awo yezingira awo kunze gwe bano bali eri bakuyita bali board genda kati yegwe mugolere luno genda otuula eri mu banno ozina osanyuke ne banno omwana nga ndaba mbeera ze si nnungi nga ngamba bulwadde bikuzeemu anyeenya bunyenyi mutwe tayogera nga kati nange ngamba waayi looza nange ayagala nkole ki mbeeremu nga nteekako ennyimba nga ntuula awo banne nga balekana naye ngenda olaba nga fuluma naye nga tula ngamba nawe situka okole ki ng'olagamba maama wano kundi wakola ki wanuma ngamba ate kundi wakuluma kiki naye nga ndaba kundi singa ya bulijjo okundi y'omwana ono ng'efulumyemuko ngamba banne mumanyi obudde kalina obuzibye tukole ki musale keeki ngole nagenda yebake nga mbeera zolwedde yangambye edda kundi wamuluma basala keeki nga baali abakola ki keera yako omwana atandika nga kaaba muno wansi y'olubuto mbu bimuluma akutamye naye nga mbeera yetandikidde okweyongera sibitegeera ngamba ne omwana kiki kati lumu omwana akuga mwezi nga mekaawo sikyajjukira era mwezi gw'okuna kati nga ndaba amaanyi talina bulungi nga mugamba saawa kati ino zigenda kweremu saawa 2 nja kufulumya nkunalize wano kabalanda kubanga ndaba amaanyi ki tugayina nga mbugumyako amazzi katono nga mufulumya nga munalizaawo kati nga mugamba nabako ki nabako wansi nga ngamba maama ki wanuma kunze wakuluma kiki waliyo kizibu mwana oyo nga sirika nekangamuko nnyo nga ngamba kiki nga ngamba jangu no mu nyumba yingiza mu nyumba kati bamuwa engoye akole ki yeteekeko ayambale ndaba amabeere g'omwana ono nga gasutuse nga wano waddugadde nga nze maamawe nankubanze nange ndi lubuto ngamba ye naye gano mabeere g'omwana nga ate nfulumya akaana kange netegereza emimwa wendaba ne mabeere g'omwana nga kyekimu nekyange nga ngamba nange ngamba Fiona nga ndaba kundi eno gafulumye ngamba ono omwana wange
nga mubuuza mu mpola nga ngamba waliyo yakwebakako ng'omwana ono asirika ngenda kulaba maziga gafuluma nga mubuuza waliyo yakulimbalima nakwebakako natoŋŋamba nasirika nemubuuza guno mwezi wagenda mu gundi yaffe bino byabakyala mwana nga nyenya mutwe nga nedda nga ntya nga ngamba Fiona mbulira mazima kubanga nze maamawo tata mwe yafa munaye nga okyali mwana muto nga olina myaka mmeka myaka 6 nga akuddako wa myaka 4 oli amuddako nga yali akyali mu lubuto wa mwezi meka 3 neŋŋamba saawa eno kati ne taatawo wadde ne mulaga mu kifaananyi era osigala omulaba ku kifaananyi nze naabakuza naawe walaba mbeera yali gyenkola ki nje njitiramu nze sisosola mirimu ebiri ku nsi gye bampa ntino yino okukola nkola bukozi kati nga atandika okunnyonnyola naŋŋamba maama kituufu wali omulenzi yanimbalimba eyo naŋŋamba muwe muwogo waki wa 10 kubanga badde alina musomo nze gwensoma nze kiseera byamabega nga ndaba bino bibizinesi tebikyalimu ki sente gensobola okusasula mu nnyumba gensobola kubawerera mu school fees n'abaana 5 nendaba sente ezo ennyumba gyenimu ya sente nyingi neŋŋamba ngende njige munaye bino by'omukono ge batuleetedde ku ki kubwereere kati badde buli Lwakusatu ne Lwokuna olunaku olwo oba sigenze okutunda bino mmere mbaleka ne bakola ki nengenda eri kusoma byanviira ebyo mukirizo naawe kumpi kakati omwana oyo nga nnyonnyola ebintu nga nekanga nnyo nga kera yako nga nkwata omwana ono nsookera ku kitundu kyawaffe wa kyamaani waffe nga ngenda kumakya kyamaani nga musangayo nga ngamba omanyi ensonga y'omwana ono togitwala nga yaki oyo mwana mukwate direct mutwalewa ku poliisi y'ekitintale togenda te ku poliisi yawaffe kumpi wano ya mu Kirumbi kubanga gundi y'abaana emyaka egyo tebakola ki ensonga y'ono omwana ono emyaka egyo nze sikola ki siteesamu tebibeera ku kiki kuteesa nga nsindika ngenda ekitintale nga ntambuza ne bigere kubanga nze katamaanyi nga yali ya bulijjo yali byenkola kasi kubanga bannongosa kati kambeera murundi egyo eyokubiri esooka bannongosa kuona omuto eyokubiri ne bannongosa enseke ne bakola ki ne balugjamu kubanga era kati ate eno olubuto genfunye yali suubiramu nyinza oddamu kola ki kubanga kati baddokita yali baŋŋambye kati nyinza butaddamu kola ki kuddamu kuzaala nankati nange yali ngoberera ki naye kati mbeera zange ndi awo ninganga kale siringa kale omuntu wa bulijjo mboba mbeere n'amaanyi oba ki kubanga ne muno mu kiwatu wenti wannuma wadde nkutamyeko dakika emu kati ono omwana yali gentaddemu ensubi kuba abadde buli kimu kya wano waka yanjoleza yakola ki oba siriyo yakolera banne emirimu gya waka kakati nga tutuuka ekitintale eyo nga ntambuza ebigere kwolwo twatuuka eri naye nga mpulira amaanyi nga agampeddemuko nga ntuuka eyo nga nyingi nga nduuzako omusirikale omu nga munyonyola nga nkwata nga ntwala mu ofisi y'omukyala mukyala atirwamu omu mukyala nga ate naye ankwata nga ankwasa omwami mulala omwami naye alina ofisi agenda tukole kya tuggyeko statement nga banjako statement omwana naye nga bamuyingiza walala naye nga bamugyako statement kati nga bagamba foomu yiyo mugende wa kitintale ekakasa tino kituufu n'omwana akola ki eŋŋamba banange omwana wange talimba yogedde mambu nedda ffe twagala ki kabaluwa kafe yeno efayiro eno eraga ntino kituufu omwana abakoze ki banaye ngenda tuuka wali yeno yevewa omusawo wa poliisi nga kuliko ne staff ye banaye ngenda tuuka wali nga ki nga okebeza omwana mutwalo meka 3 nga sirinawo sente ne tukomawo neyisawo naku 2 kati alina kataki kange kenagula mutwalo 28 yalina kagigula simu ene njitunda ku raisi yo ddala ku mutwalo 4 nga noonya kuzaayo oyo omwana wa Dr. Koleki neziyita naku nga 2 nemuzaayo nga nfunye omuguzi wa simu nemuzaayo mu bwangu ne bakebera omwana neŋŋamba naye omwana ono ndabika ye Dr. nagamba omwana ono naye ffe tukwatakwata tetuwuliramu ki olubuto
maybe tukebereko ki musulo naye nga tetunakebera musulo katumukebereko neki ne wansi bagenda kukebera omwana oyo wansi bannanga amazima nga wansi ya wansi ng'omwana oyo nga baamu masira amaanyi ne gangwamu dokita ne bagamba ne eyo bbanga yenna omwana wali obeera naye badde toyogera ofunako obudde ne ngamba dokita badde ina byenkola naye nga badde sifuna nnyo obudde guyogera neki nono naye omwana wange oyo ye mubisi nnyo buli kimu asirika busiisi n'ate no mutowe wamabega teye kyafu ye ali firi nange ye tasirikira ekintu naye ono asirika tayogera kale tamala gayogera ekintu tekiri omusanga awadde ne banne oluusi bajja ne bamuyikiriza naye nga tamanyi kola kyokwogera oba akola eki asirika awo kakati dokita nga agamba omwana agenda afukeko mu kakebe bakebereko omusulo mwana nga bakebera musulo nga bayingiza kantu n'omusulo kantu nga kasala kala red bubiri akamu nga katagala akamu nga kamyufu nnyo nga keekutte dokita nga agamba kakati maama omanyi omwana ono ali lubuto bana esaawa eno nganze maamawe nalinga obanga nwuuza oba ki amaanyi ganzigwamu saawa eyo nange nze kennyini mbeera zange nange nga ngamba kati bannange nze n'omwana ani agenda ayambagana munne eddala nange mbeera gyenimu eringayo omwana n'omwana mbeera gyalimu yalinga maama ng'olumwenaye waka olina olubuto n'omwana naye afunye olubuto dokita nanga maama w'omwana nawe bambi tukulaba nawe oli lubuto naye waba tobeera mukambwe ennyo gyali mukwate bulungi nnyo yogera naye bulungi tomugoba waka tokola ki engamba dokita nze mbeera gy'omwana wange mwana ono yakulira ku mukono gyange ate nze nange nakulira ku mukono gwa maama nakula nange nga ninga siinayo ki taata kati mbeera gye nakuliramu badde saagala abaana bange bakole ki bagibeeremu oba mirimu gye nakula nga nkola saagala abaana bano badde bakole ki engamba dokita ono omwana wange ate suubira nti no omwana oba ntino kale ndabika ye badde tanabayiga bino oba byakasajja oba biki era ono omwana we nakomawo naye kale nga mpulira nakomawo naye nga sikikiriza mu mutima naye nga ngamba naye kijja kiti ono omwana musirise wenti natangambako ekintu kyonna nasirika busirisi wenti naye nga nsiba amaziga muno kale awali abalala bibeeranga amasanyo gaabwe kuliko abaseka kuliko abakusasira n'oba oli tanabazaalako oba yazaalako abaana be ne bakula nga tebafunyeko bizibu naye ate tomanya abiyinza obeera ku bazzukulu be kubaki naye nange mwala wange sintino oba yakola ki yayagala nange sintino nange nze oba nakola ki nayagala akole ki abeerewe batuma olubuto naye natandikira awo nga amaanyi sikyalina puresha geyongera bweyongezi kati mirimu yali byenkola sente zonna nga zangwako nentandiko nefulumya ebintu bya mu nnyumba nga byentunda sofunangako kyokulya wali byeyali kati abaana yali byebyakola luusi yali badde byenfunako akasente kokulya katonotono nga tetukyagirina nentuuka nentunda kitanda kyange kyenagula $45 nenjitunda ku $15 ku bbeeyi layisi ng'ono omwana alwala nange ndwala nono omuto ono yakava ku cupa nange nga wenjogera nange badde nkyali ku gwiku wali wakuba munkubidde esimu nengamba dokita gira kola ki gira lekamuko naye sente kati sikyalina mu nnyumba mmere tetuyina ntuuse n'obadde n'okufulumya kitanda ekyo kadde kakabaana nembuuzako ki abaguzi kitanda ekyo nakagula $28 kapya naye kati saawa eno buli ajja ayagala kumpamu $2 buli ajja ayagala kumutwala abamu $2 abamu $1 abamu 3
kakati bikyali akati bimaze awo zigenda kati bakuwera wiiki nga 3 nga biri awo wabweru nabaza mu nyumba kati bannange abala abasaawa eno kituuse okumwana wange nga nange nga nze maama tugendeko ku mbeera y'okuba nti gye mwaddukirako muba amateeka kuba amateeka byatuuka omwana mulenzi oyo fayiro we byava wali nezikomawo ne baŋŋamba ngizeeyo direct kubanga kati eno photocopy original biri gye bali wali ku mu ofiisi wabula omwana mulenzi ne bagamba nze munoonyereze wali bakubire essimu be bakole ki gye bamukwata omwana amala okunnyonnyola abatulaba abatugoberera tugeza kulaba nga tufollowinga emboozi eno step ku step tulabe ate tuyinza kulaba nga tudda ku step kyebeereddako omwana bamala omukebera mu ddwaliro ng'alina obulwadde mugenda ku poliisi muripotinga mukebera bakonfaminga nti ddala yakakibwa omukwano nafuna n'olubuto so abasirikale bakugamba nti genda otracinga omulenzi wawaali bajje bamukwate then ebiddakaomalolaba omulenzi waali nateekako n'amaanyi ku olwo yaliina 3,000 mu nyumba neŋŋamba bano batoobe neŋŋamba kati kufuna oyo omwana mulenzi mugende muguleko omwogwa 2,000 just kubeerawo wali ku stage kubanga talina kyamanyi ekituuse kuki omwana nga mubeere wali nga mutundatundako bwe mumulaba nga mugye kiro ekyo mugye mukole ki kubanga yali baŋŋamba ateera kubeerawo ku stage mbwamala n'essaawa namba nga nyumya ne banne oba abaana bakatuusa bintu bwe nti omuto najja naŋŋamba maama oyo yajja wali ku mazina maganda n'atwala Fiona tumulabye wali ayimiridde maama jangu kati nfunako neiba wange omu muzeeyi saawa eno agenze eggulu waabwe taliyo nga nkwata ne kale akantu kagundi kalifune kali akatono akaba poliisi ako nga ntambula tugenda nako nga ngamba katumanyi saawa eno katukose ka poliisi ka wano kubanga yeri kitintali walako nenkosa ka wano mu kirombe era abawo oyo waawo nga nsaba akasente kesirina saawa eno ng'agala gumu kitundu neŋŋamba naafande nyamba omuntu yalabise saawa eno ngaawo ndaba sirinako sente naye nesiga nze wembeera ni sente singa nafulumizaawo dda ngamba nyamba njiino 10 eziri mu ngalo kane ngagamba ezo sente nga nto neŋŋamba nja kwongeza nga bagenda n'oyo omwala oyo nga batwala nga bakwata omwana mulenzi kati we bakwata omwana mulenzi nga bamuleeta ntudde wali bandeesa wali mukomera ntudde ngenda kulaba mulenzi nga ne bamubuuza oyo omukyalo omumanyi nga nyeenya mutwe nga batamanyi nga bagamba te Fiona mu mwana gwe bayita Fiona nga gamba mumanyi ne bamubuuza omuyita batya mbu mukwano gwe customer amugulako obuguzi ki ne bamubuuza omanye ekimutuuseko munedda kyava ku kyo oyo omwana omukozese n'agamba kituufu namukozesa omulenzi akkiriza bali muli ku poliisi akkiriza nti nange wendi omulenzi oyo ali myaka ng'emeka mulenzi ali myaka nga 23 24 ali myaka 23 nga buli kye bamubuuza n'agamba kituufu sitaani yamukema kituufu yamukoza namugamba kale yingira muli kazinze ne baŋŋamba ndeyo ku makya mwana mulenzi mugyeyo awo kubanga fayiro eteriyawo eri ekitintale nkeera yako nga tuuka awo saawa zaali 2 nga ŋŋenda awo ng'omwana mulenzi nga ngundi musirikale nyanyini gundi awo yakola ki yeyamugjayo kati yali bansaba ne transport yakola ki yokumwongeza eri gumu kitundu sirina bakusaba gumu ekitundu basobole omujja wano bamutransfali kujja no bamutwala eri nga sirinaawo ngenda kudduka w'omuntu okuva ekitintale pake okuva mu kirombe paka ekitintale bode kutwalirawo meka bode kutwalira 2,000 naye webeera taxi 1,000 oluusi n'ebitaano naye wa bode era womwegayira 1,000 akati ngamba musirikale oyo ngamba omanyi katukozese munange
ka boda kanfuneko wa boda wa wano ku stage abamanyiko nina wano nkumi zange meka 2 musirikale ngagamba kati oyinaayo ko yadde naye siina ngamba kati nonze mpayo okumuwerekera za boda ojja kukola ki ojja kusasula nga nyangwa ngenda wali ku dduka wali nga nsaba omuntu gumu kitundu oyo nga ngamba mune njagala mu dakiika kunze ye nja kuleetera kawungeezi awo ngakwata sente ngakola ki nga mpa oli nga muwaako ezize omutwalo wa boda nga nkwata 12 nga kati nze nga bangamba nange ninya nfuna ate boda endala sinkanire eri kakati oyo muzeeyi ngere yali yebize abeera bize muko teyambeerako nnyo ate saawa eyo nga saagala sooka abantu bange bakole ki babiyingiremu nnyo netumutwala oyo netuuka eri nemusibe ne bamuleeta bwe bamutuusa eri netutuuka eri n'oli naye bannakatuuka neŋŋamba olwedde musibe bali muleeta mbwaye kati nze mpa nfunirayo koza soda neŋŋamba sirinako kati sente yali nkute balansi kenvudde Nakiwalakiyinji oba yali 12 era nenkamuwa nagikwata era nayibaza omulala weeyo kitimpale kakati oba ndi awo kati nga waliwo kansala gwendabye neŋŋamba naye oyo kansala oyo ngere munange Maamawe ne maama wange eri mu kyalo bali ku kyalo kimu ate yono mwana w'omutabani we kansala musajja si abakyala kati namala nagamba kati namala nagamba oyo kansala oyo nemunyonyolamuko kale nenyonyola kansala oyo nemugamba kansala omwana wange afunye ki afunye bizibu kansala nagamba nja kubeerako nnyonyo biki kirungi kati gwe tufuse nga ki baluganda kansala oyo nekifaananyi kye nenanga sino biri okwo kansala nga kansala nga yanyweddemu kansala nga ngamba nga kibi nnyo ate kituse ku mwana wo kansala yali tannabitegeera so n'omunyonyola nti omwana bamukozesa byonna nobinyonyola nti omwana so omudduki oyagala akuyambeko kakati kuvanyuma nnyo ne bagamba kati ffe tukomewo ngere kati musibe ali wali noba ndi wali eno kiro saawa zaali 2 tata omulenzi ne bajja n'abalenzi baweranga tata omulenzi ng'ajja bonna abantu nga 8 bayimiridde wano fuluma nga bagamba gwe maama Fiona kunze yenze bannaye nga kibi nnyo bannange naye bannaye nange bintuuseko naye nze sibeera eno nze mbeereyo obusoga kunze oli wa busoga muye mbu munange solo nnyo ekituuse ku mwana wo naye munnaye ffe abazadde si ffe tukola ki si ffe tutuuma abaana naye munnaye badde nze okusaba kusonyiwa tesagane omwana njakkiriza omulabirira njakkiriza kusoma kwe njakkiriza omwana ojasula nsasuleyo njakkiriza buli wiiki ndabe nti nno omwana ate buli lunaku ndabe nti nno omwana ali kunywa ali mu kulya ana alaba taata wone omulenzi oyo ayogera bulungi nga ndaba muntu ategeeramu naye kati nze nga maama nange ndi wano ndi single mother ku baana bano 5 abaana abo 2 taata wabe gyali naye era naye we yalaba nga mbeera bikoze ki naye natambula kole ki ngamba saawa eno nyumba nsasula $14,000 saawa eno soka tumalire story eri eya poliisi bano bamaze okujja kankole ki katuteesagane nesaawa enyini sasosekkiriza ne mugamba musango lede biriwa biri ku poliisi ne kati wengamba ngere tata omwana katalabise ne mugamba katugenda teesagana wa poliisi nengamba enkyamuja kujjamu sammeka nengamba saawa abo 2 oba 3 oba ne saawa 2-3 tenaweera saawa emu nga yatuse dda wano ng'ali ne munne gwaze baze naye ng'alina piki era bapaakinga we
najja ne bagamba kano jangu tule tugende ngamba gwe genda nkyali kuwaako bano baana bato kyayi ngere nange nasewulira no bulungi gwe genda mugende ngenda basangayo naleka bano bato ngamba waddeko kyayi awo nentambula nengenda twatuuka eri noyo kansala nankubira simu netusinkanira eyo wetwatuuka eri newabaawoko kifo gye tutuddemu nga si ku poliisi wenyini naye ngosazeko luguudo naye era awo nga kumpi ku poliisi wenyini kati nze omusirikale najja naŋŋamba leeta ebiri kitundu tuli kutwala oyo omusibe we bamugyeko ki musaayi nze afande era yenze nsasula nga taata we ali awo bwa saawa eno buli kimu ye gwe olina okukola ki okiteekamu bannange nawunga neŋŋamba naye saawa eno nga siinayo ssente nagamba kakati ate tunatandikira wangu okukola statement biki musibe balina omugyako omusaayi ne mwala obuyi okomyeyo gundi nga buli kimu bamukebedde eri kakati n'omusibe obalina okukola ki bannange ng'ate ndeka eri bakansala ate nonkoma ate kujjayo ekintu ekirala ekiri mu nyumba nkole otundewo osobola ofuna ssente naye nga saawa enyininyini tebakuwerawo oli alisa gamba nkuwamu kano oba ogikwata oba nkuwata zino 15,000 ngamba naye nakola batya nentambulatambulamuko nezigaana ine ngamba naye nakola batya buli gwogendako agamba talinayo ssente buli wogenda ogamba talinayo ssente nenkoma nenkwata kasita time oba ngende nkatunde oli nensooka nenkamulekerako awo nemugamba sooka ompeeyo gyasibulu ekitundu wenfuna nja kujja nkanone kasita time kange naŋŋamba oleetako n'amagoba gaako kunze ye nja gireeta nateekako 10 egyo byonna ina omuzaayeko emitwalo meka 2 nakwata ssente zo nagimba kati ate era ezo ssente zennyini era nga teziwera kubanga oli yezizabadde agala ebiri meka 2 kitundu anenduka anti wange awo yali saagala na kumuyitiramu nenjimuyitiramu nakwatayo mutwalo nampa naŋŋamba notoŋŋamba yenaku ebituse ku mwana ku muzzukulu notoŋŋamba ŋŋamba mune anti kankomewo tunjabi kunyumiza nga ndusa ngenda eri ne mutwalo meka nga ntuuka eri nga bwoya fande nga batwala omwana mulenzi nga ndaba nga ali ku mpingo nga bamutwala nga bamala omukebera singa ziddanga ziri zitya rizalti we byakomyewo samanya ekyagenda maaso wabula kati buli kimu kansala ono nga yasitukamu bwewamala okuwaayo ssente ne bakebera omulenzi tebakuddiza result sinti tebakugamba ate nga gweyesula ssente tebaŋŋamba ekintu kyonna buli kimu kati kansala ono yakola ki gwe babinyonyola kansala ono bali bemanyi ne famire eri tebemanyi simanyi naye nga kubanga ngere we yalaga nnyo kuvanyuma nnyo okufaayo ate kuvanyuma nnyo ngenda laba ate nga atandisa ate kufa nnyo ate kutata omulenzi kusinga ki tekusinga nze nga simanyi ate kigenda maaso kati tata omulenzi natandika tuteesagane ngamba ssente zentadde ku mwana wange nga mulwadde ziri ssente bwenti ne bwenti nga sinabagamba tetunagamba byokujjanjabi okola biki ezange njagalawa ku meeza wano wabula saayagadde tuteese ne ku gundi kubanga omwana myaka gye era musanze inako ekiisa ate nyingidde ne bino bya ddiini bino saagala kukola ki badde kusiba omuntu omwe naye kati tuteesagane mu ssente bwenti ne bwenti mukkirize tulina otekalindagano omwana wange abeere nga buli kimu mukimukolera basaawa eno omwana ali ku mukono gyange tata omwana nga akkiriza buli kimu ngaetugenda kukola ki banange ne bagamba kakati tuddeyo enkeera yako ne tuddayo bwe twaddayo nga bagamba fayiro bigenzewa fayiro bigenze mu kooti mu kooti yawanga mbuuza kansala mu kooti yawa kansala agamba kooti amanyi simanyi kooti bigere byalinga eyo pooti be ne babijja ne bagizeeyo nga ku redomali eyo banaye nga ye alina motoka kansala nga ntula motoka tusooka bulabulamuko mukoona waggulu awo nga wabuuza ne tutuuka mu kooti ze ne nsigala wabweru be ne bayingira ne tata omwana ne babagamba fayiro teri biri wa state Anthony eno ne bavuga ate ne tukomawo eno
kutuuka eno kati yalingera enjala ennuma mpulira amaanyi siina n'amaziga gatanse nakumpitamu buli wenjukira n'omwana wange nga maziga gayitamu St. Anthony oyo nga tumusanga nga waali nze nensigala wabweru bano ne bayingira ne bayogera nze ne bampita maziga ali gampitamu kansala nga ngamba aa munnaye tokaaba kubanga oli ajja kulooza tukukasa bukasi tokaaba kola kibya mugumu tuyingira mu ruumu tugoberera tukyagenda mu maaso tugezaako okulaba ate nga tugoberera ensonga za mwana muwala Funa yatisibwako ogw'obuliisa amaanyi n'okufuna olubuto omwana muto alina emyaka giri 14 gyokka era badde akyasoma primary naye waliwo obutali bwenkanya bwetwagala okulaba ate nga tutuukako nyagasooka ate mbere nga nkuumuuzaamu nate oluvannyuma ate ngenda kukomawo n'ekitundu ekiddako temuvaawo tukomawo tukyagenda mu maaso naera tukomyewo tukyali ku mboozi za Fiona nabasuubiza nti tugenda kugoberera ensonga eno okuva gye yava paka gye naggukira tumanyi nti waliwo abantu abavunanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka n'abalala for example kati nga minisita Nakiwalakiyinji tumulabeko mu nsonga nnyingi nnyini ddala wano waliwo obutali bwenkanya bwe tulabawo so negattaako alina kyasobola okubeera nga contributinga gasobola okubeera amagezi ng'okomentinga wansi awo busobola okuba okujja okukyalira ku bantu bano laba bwe bali biyinza obba ebyokulya n'ebirala bingi n'obeera ate ng'obaako munnange gw'okwasaganyizaako tukyagenda mu maaso mukadde tubadde tukonkuludinze wali nga otunnyonnyola paati ya kooti tugende maaso n'ebya kooti bakolesa ebweru wa kooti kansala akolesa ebweru takukkiriza kuyingira munda abo tubadde tukomye ne bakomo ne baŋŋamba ntongeze ku ddobo ne bakomo ne baŋŋamba fayiro omwana biri wa St. Anthony wano teriyo mu kooti ne baŋŋamba jangu oyingire otuule emmotoka ne ntuulamu ne tugenda naye nga gyendaga nange ng'omusibe ye akyaliyo ku poliisi y'ekitinga nga kyaliyo naye nga nange ndi kwesiga ono nange nga nesiga ono nga manyi byalikola nga manyi byalikola tuli naye bameka tuli nabo ekintu kimu kakati tuuka eyo babe bayingira nensigalawo kono wabweru nga maziga gampisemu ne bayingira ne bayogera nga ki ekikuleetedde okulaba nti amaziga gakuyitamu nga nakubinkute nnyo ku myaka gyono omwana wange ono nange ngenda situla omwana naye kennyini era kati era byonna yenze ngenda kutoba n'omwana kubanga ye akyawulira ayagala kale okuddayo kola ki okusoma kati nga ndaba byengendamu kati nange gyendi wano ndaba kale era gyendimu nfuse nga mwema siringa wa bulijjo maziga ne gampitamu nnyo ne ngamba naye kyanaku singa abaana bano tata waabwe kale nga ngamba kale singa ali tata waabwe gyali mulamu salibonyebonye kutuuka bwenti kati nenkola ki nentandika kale nga kati gundi oyo kansala najja nangamba wano tokabirawo kati netuyingira twayingidde St. Anthony nga mbuuza okakasa oyo omwana gwomuzaala kunze omwana wange bwaliwa ne mugamba gyali waka mbu wamuzaala ku myaka meka ne munnyonnyola kubanyuma nnyo nambuuza nangamba omwana oyo wamuzaala mwaka ki ne mugamba 2007 yakaweza 2007 mwezi gwokuna nakuga mwezi nga 4 nga sirika nga abalabalamu ng'agamba naye waabalamu omwana oyo wa myaka 13 kubanga oba yakayingira guno mwaka mwezi gwokuna guno omwana bo oba bakyabala myaka 13 kati nga badda mu luzungu byesimanyi kale ebyekiryawo nze sasoma nnyo nga badda mu luzungu ne kansala nabuuza kansala ono omukyalo omuyita batya kale nga kansala nga munnyonnyola ono sisita wange naye bale twagadde tuze wano kukola ki fayiro yekole ki eggalwe tata omwana akkiriza buli kimu kuwaki kuwa mama omwana naye nga talina kyakoze ki kyampadde tanaba kumpa kintu n'ekyo tetunaanakola alindagano oba ntino omwana wange bwenti ne bwenti kintu kyenjagala kituuke nga mu biseera oba mu ssaawa bwenti oba wasula wabeere nga gundi bwenti naye nga tetunabakola ki
nga simanya oba watutuka gundi State Anthony oba bakola kiki banze yali sina kyemanyi nga ngoberera ono buli kyaŋŋamba nkole nga nange ngenda yenkola kati nga nze nfuluma State Anthony nga abagamba nabe nga bajja jeni nga bagamba nayo manyi State Anthony agambye oba fayiro okusonyogana tukkiriza otesagana ezize bamuwe bukadde bumeka bubiri neŋŋamba kati muze kusaba nze kukansala bu gwe ate katugenda ate kati tata omwana atagenda saba gwe tata omwana alina okukola ki fulumya ssente gwe tolina bizibu neŋŋamba zange bye tuteeseza oba biganye fayiro y'omwana nze njagala bikole ki bitambule kukansala mbu nesiga sisita nesiga nze kale nsirika nga kansala agenda awandika wali nga mpita mbu jangu sayininge wano tekeko ki namba ya simu nange ngache nange chisayininga nga tozisomye tubitegedde ate nze yali nsomyeko nze nerinya sigimanyi nga nange nsoma nga nange nkola ki mpandikako nga mugamba naye kati amanya gange nga simanyi nga awandika wali nga kugamba kopa wani nga nange nkopa nteekako nga ngamba ne namba simu manyi wandika ne ngamba mbimanyi nagikwata mu bwongo ye nenjiwandika uvanyuma nyo kati ne bayita ntata omwana mba sayininga tekeko naye nawo sayininga nateka tata omwana ye yasomako kunsinga wano uvanyuma nyo nkeera yako kumakya awe twavira awe nyini ne bangamba kati mama omwana kati gweddayo ogendo yebaka etulo ebibyo kati kiwedde oli tasobola va wali eri gwenga gwe mama omwana nga tonabateeka wali ki mukono gwo waliwa polisi tasobola kola ki ovaayo nze nga nange nkola ki nga ngamba kale nga ngamba naye kati nga tetunabateesa mbwa byonna kati tugenda kuyita kirungi kati yawano bikoze ki biwedde nga nkomonje baba kerako nange nga muno nga wanuma jukira bale tutambulera olusi tusiba nga tetulidde nga nkomo nga nje baka naye nga mutwe olusi binnuma nga mbeera nga ndaba sitegera sente sikyayina tata omwana ali ankubira simu kumukumu takyakubira kansala ali ankubira simu kumukumu kumbe olunaku ebava awe nyini omwana ndoozi oli kamukwata olunaku ebava awe nyini webagamba nze kati nkomeo jenje bake lunaku ebagenda ne bajjayo ki nange sirina kyemanyi bannange ono akanya okulwala omwana siraba na 10 otukali mu kiriniki sente otukala eri naggulu bakugamba munnange kino eddagala tetulinayo yakugula buguzi nogamba naye kakiki kino nokomawo nalwala yeka ekintu nekimuluma olusi nga simugulidde naddagala nebisirika byoka olusi nebiddamu neera nange bwentyo nze nange olume nebinkuba bubi nnyo kati wenakubira nga kansala oyo kansala olusi tapikinga simu yange wengenda wuwe aŋŋamba kankuweeko zino 13 ngulireko abaana kyokulya naye ngaogamba 13 zino tunagirya nnakume nga we mubuuza olina akyali mukomera ng'agamba gyali tasobola vaayo nga kiŋŋamba naye tata omwana nga takyankubira mboye tata omwana sente yali gyalina okuwa yagiwa wa State Anthony naye kati ezizaazeeyo mu kyalo kola ki kutunda ebintu bye akuweereze sente mu mutabani wo muloke mugende mukole ki mumugjeyo nze ngambako mugumugumuko nkubirako mama nga ngamba nedda ku polisi tebasobola kuma omuntu kutuuka wiiki ng'ejo tambula gweke nyini abantu oba ogenda beesiga oyo gwe weesiga siki nengenda bannange ngenda tuuka wali nga baŋŋamba nemusibe we yakola ki ogenda tuuka ku polisi nga bagamba musibe bamuta dda oyo wakola ku fayiro naŋŋamba n'okuŋŋamba nyabo yali omanyi watutereka ki wano ndowooza nti ndufe wano tutereka omuntu wiiki namba amaanyi nga ganzigwako ŋŋamba nanga ekikirwana ekigenda nga ntulira ddala mutaka awo oyalabye nga ntudde mutaka nga ajja nkwata mukono nga nnyingiza mu rumu y'omukyala mulala mukyala oyo nga ŋŋamba tebakuwala yadde n'ekikumi nze bannange yali bebyenya ayagala tuteesagane yali tetunabakola ki kubiteeka wano mu ndagano wano naye kuva luli omwana wange embeera ze si nnungi atata muŋŋamba tya musibe avuddemu nga ngere byesitegedde nga bangamu naye bajja wano ne kansala oli oba bulazawo
mbugwe bakuwa wali 8,000 kumbe 8,000 nze ni muntu mukulu nze njogera ekintu mazima banaye nga amaanyi gampeddeko saawa eno nga mpulira mbeera nengamba naye kikiki nentambula nenkomawo nenkubirako maama wange nampa amagezi nagamba oyo omwana oyo saawa eno tokola saawa oyo omwana mulwadde nawe oli mulwadde mugenda kwerabirira batya enyuma mugenda sasula nekinga landirodi kuva mwezi gwa meka nawe bada kugoba mu nyumba tambula ogende kugundi oba kujinja road gye bomulaga mugende akati ekitegeeza bino poliisi ekitintale ozeyina naye vulugugu yakola sabimanyamu awo so ne kansala ekitegeeza kansala kansala yandyamukwe nesaawe wenategeera mbu avuddeyo neŋŋamba ono segeeza newuwe nyinza ogenda nemugamba lwaki muntu mwamuta nange nantugira na mu nyumba neŋŋamba watuuse kundaga empisa wenti kati nange badde ayinza nokumpaki saddamu kumweyongeza kumwemanyiza nera wabula namukubira simu ono kansala omukadde nakati yakyali kansala jasi yali yakajja kwesimbawo yesimbawo nayitamu teyayitamu yagwa banange amaanyi ganzigwamu awo buli kimu kakyenkola nsiba muno mu nyumba kati mukadde eri abatulaba wali etaaze kwagala kuyamba otya abandaba munaensa netongeze ku ddoboozi abandaba bali eyo kino ekintuuseko munaa sintino bali akuswala oba sintino kisaawa eno kati bikyalimu bino byansonyi kubanga nze manyi wendi wano nga wensula namu naye nze nsaba buyambi abatulaba bali eyo bonna ayinako kayina munange antukirire naye baana abakola ku bitongole by'abaana basingako ku poliisi ya wano badde nsaba namwe mukole ki namwe muveemu eno ensonga Nakiwalakiyinji badde nawe nsabako eno ensonga eno oveeyo kubanga mbeera gye nimu wano omwana si nungi bonna n'abativi abanjawulo abandabako saawa eno abandaba ku live tv saawa eno namwe nsaba mukole ki munduukirire